ko mukaluba kubanga teri muntu atayagala komedi tewali muntu mu maka atayinamu muntu akola koko nnyo ddala okubeera nga mwenna musobodde okujja bannamawulire ne mubeerawo nga tewali n'omu akakiddwa, tewali n'omu agambye nti baba muguliridde nti olina okubeerawo. Olaba nga buli muntu bukyanga sho tugitandika bukyanga tandika kulanga sheeno, olaba nga buli munnamawulire bloga baani bonna buli muntu yanaali mukwatagana ebya media. Olaba nga yaya naayindi bagamba tugenda kubeera noono genda kubeera noono nagenda kumperekerako bwe kyolina okumanya abakomedians bonna bagenda kubeerayo okujjako ng'omuntu afuna efunye buzibu naye buli muntu agenda kujja mu ngeri ye mu sitayiro ye gyena obadde olina ekiti kyomumanyiddemu Maria kyobadde olina engeri gyobadde omulabamu agenda kugira mu kiti kikye kiko alina agenda kujja mu kiti kikye abaana ba boda banna ndegerawo kibuka kiba wangi 360 mbawe 90 yokka kikuli 180 mbawe 180 koka ngambe tubawa 360 jerekereze. So twagala kwebaza mikwano gyaffe abatwagadde awatali nsonga kubanga omuntu bw'omwagala wali ensonga bweggwawo omukyawa. Njala kwebaza Amoti ate n'okusaba gavumenti newankubadde nti mwe mutukulembera naye n'Amoti ono mumulowoozeeko ng'omuntu kubanga yafuuka source of income kuffe abalala. Ebintu bye yatandika nga binyoomebwa ye n'aguma olumu ne bamusibanako abalala katutandisa obijjamu amakungula. Kale Amoti oli wanjawulo, nsaba kirungi tubale tuyingira Prime Minister n'atusuubiza naye agenda kujjako wano ate atuwadde obudde n'atugamba nti nammwe mugende nange nzija era gwe tulinze Prime Minister tukulinze mamba. Ekyokubiri njagala tukkirize oba tugaane Amoti buli muntu ali waddembe okumugeraageranya era ekyo takigaana naye gwe era okimanyi omugeraageranya okimanyi nti ye namba ki namba emu. Kati gwe okumuteeka mu kategoli nti gundi amusinga gundi yenna gundi era oba okimanyi nti otandikira kwani oba ntegerekese. Kati mbadde nsaba Amoti tumugye mu kategoli tutandika okugeraageranya abaki abalala ye tumufule namba emu paka ku namba 0 abeera awo nga takoonwako. Sebo nkwagaliza buwanguzi ate nkunga abantu ffenna ku lunaku lwokutaano bambi tubeewo tuwagire Amoti tuwagire industry bakomedian tuwagire te kirungi batusuubiza nti bagenda kubaawo. Twagala kwebaza ba sponsors baffe kubanga companies nyingi nga teyayulika naye ne tusalawo ne twadvansinga ne tugenda ku kirala. Kati Amoti na recruitinga tiimu empya. Abantu bano bwe bayitaayiteeyo mu kkubo tebafuna budde kumanyikibwa bulungi. Naye leero olunaku luno olwaleero nga tukuyozaayoza njagala abantu bano bafune omukisa obanjule. Kale abaliddako abanakwegattako bajja kujja naye olwaleero waliwo abayimiridde naawe bensaba ssebo oyite omu ku omu bajje bawulire ku bantu bamanye nti emabegawo waliyo ebikombe tokotogedde kubanga naffe watuwa omukisa. Sebo tukwebazizza okutukyaza tusaba Mukama akutuwera ekyoyagala bw'alaba oyonooneka akutwale. Ngenda kusooka mbanjulire veterani munnange bwe twatandika ekintu kino ekya comedy mu Uganda. Celebration eno teri ku Amoti yekka wabula celebration eri ku comedy mu Uganda. Comedy emyaka gyamaze mu Uganda gye emyaka 25. So era nga bwobudde tebagalimbanga bwagambye tosobola kugamba nti Amoti ne Gunga ni asinga obeera onkompeya linganze nange buli lwokwaliwalina Amoti n'Amoti ani asinga kitegedde. So n'olwensonga engenda kusaba veterani munnange bwe twatandika ekintu kino Edi Kigere Sesanga Elia Kigere ani alyogedde zenyogedde yasesanga omuntu omulala gwensaba gemadinga togao pane bitama nze mulaba agenze ku kanti yamaani emirigawo alina ne kasooto era kasooto
Opadde Bitama omwoyo gwe Mukama agw'omulembe era mumanyi waali buli kimu ekigenda mu maaso abakiraba ne famire ye abaana be tukyafaafagana nabo mpolampola nga Mukama ne bazadde be. Ngenda kusaba omwana mulenzi small boy lwaki mukanga omwana w'abaana ba booda mukanga omwana naye nga bambe musanyufu koko masjai always and everywhere akupakongeddeko always and everywhere bambi tiimu yamwe Ivo squad yamwe Ivo noza gwota limutitizi yogera tulasaidia mmwe banaye mujebaleko munakuzaalibwa naye kakati awo naona twaita tulina manager then awo padinga yakafa ntandise okulibrandinga amalula tulandise okuba music ewaffe enyimba muziwulira olubina lusidiku tomaala taamazzi mama namande batako abamunyambeko bannange lasi muterezo I love you. Mama namande golina ebijanja Mukama oli muyaye mukama olumeyaye kamadeni Silivia. life is a journey. Life is a journey. Siri mukodo zonna nyingi namugera ntirabira wali Ssaabasajja buli lwogaana mbangwa nembangwa ndozo kiwulidde ezo na nnyimba zamala mukwirako omugalo baddange tulina n'oluyimba lwe twakola nga lwe lusoose mu nsi yonna nkiddamu mu nsi yonna tebangayo bacomedians beegatta ne bakola oluyimba era nalwo nga lwa comedy bwoluwuliriza buli omu layini ye nga bandibadde agyogera ayimba buyimbi oluyimba olwo lwe lwasookera ddala mu nsi yonna nakati we luli mu nsi yonna baluyita laavu si mukyezo muli mukerekere Magata Nchiko Kapere Senga Sebanga Senga Nantume Kasoto Small Boy banya balala bangi Kerekere Kapale Magata Nchiko so oluyimba nalwo tulwenyumirizaamu nnyo okubeera nga nalwo projekiti komedi okubalaga abantu nti abantu ng'ogyeko okuyisamu abantu amalula amasole ngenda kusaba nti nga kokotana akwogera ezo tugenda tugalako ba tiktokers my wonderful Marula family soke sagala bakubya nnyo sana bakubye magezi bagesa obere mulamu ekigere linako nnyo okwogera abere mulamu naye kyekyo bambi akusala katandise okujja muve ku stage muve ku platform akusala katandise okujja eri abato bayita